Radio 4 ensonso zina chikomeka tonyeza some Radio 7 eiraka jebe jikuru bomukama kabaliganze Adam Kungu program agwensonga kwetuli Bobi Wine alina okumanya nti buli lwagenda ku front line ayinza okuba ayagala kamera oba ayinza okulaba nga akulembera baali nabo but Bobi Wine alina okumanya nti mu kukulembera nga ali mu kwenganga abasirikale one day bajja mukubesas ate ajja kufa ate ensi ejja kugenda mu maaso. This is reality. It's what I am saying. We lost radio and Weasel, rather radio. Moses Sechibogo yali omuyimbi. Radio kuva lwe yafa enjuba nevaayo negwa nitumwerabira. Bobi Wine alina okukimanya nti n'oluusi baba atunuulidde mu maaso ge kyalowooza si kye balowooza. Nze nakolako basic military training oyinza obutaba but yeah basic. Omusirikale akugamba nti bw'owulira essasi kiki kyokola naye ng'omutendeke komando ne visiiru naye bw'awulira essasi oba bw'alaba ku mmundu kyasooka okulaba nyinza kubulirawa. Take cover. Bw'oba tonatekinga cover ng'essasi terinavuga sooka olabe bwe biri bali kutunuddemu owonerawa awona otya. You get it? Mulimu abantu ne bwaba wa seculiko nangamba chuko otunule eri simubuuza lwaki simubuuza. My friends always call me Baba Peter Coward. Nti batutuuka awantu nga ndaba waliwo hostility mbagamba withdraw. Ngoli ayinza gamba gwe ono tomumanyi gwe biki nimugamba sebo nje genda okummanya nga maze okunkuba. You get it? Okay. So sigamba nti no mpolereza abakikola naye ngezaako okumutangira obutamutuukako kubanga kisoboka. Ogenti abantu boli nabo goyinza okulooza nti balowoozanga naye nga tebali kubirala nabo bali kubirala ekimuli ku mutwe kirala. Actually ayinza n'okukikolaawo nga n'okukirowoozezaako takirowoozezaako naye ejjusa luvannyuma. You get it? Sijja kwogera mubaka naye mubaka yalina bayinza okutambula ate nebindiira baali mu kalulu kati returning officer ne bamugamba gwe langirira gundi ebisigadde obirekere ki kooti. Kati candidate oli omulala yasanga returning officer nga ali ku kasimu n'amuteekako pisto. Muyinza okuteebereza mwenna waliwo omubaka mu biseera byakalulu agw'eddalu n'amuteekako pisto n'amugamba geza genda mu ttaka nze ngenda genda eruzira ku bibiri salawo kimu olangirira akalulu kange nga bwe kali ffenna ne tuba balamu oba n'okalangirira nga bwe bakugamba n'ogenda eruzira n'ogenda emagombe. That's a catch-22 situation. Muyaye yava ku simu n'agituuza ku mmeeza n'agenda n'alangirira byayina ebituufu. Kaakati waliwo ekiseera ekituuka ng'olina okusoma embeera. Gwe Mwami Kyagulanyi oli party president byonna obiyina get off the front line. Kuba teri kusiika binyeebwa eyo. Eyo teri kusiika binyeebwa. What you are in is a battle for power. Lutalo lwa buyinza. Leave alone bino bya democracy byamwe byemwegiramu. This is a battle for power, not democracy. Democracy is another thing. Luno lutalo lwa buyinza lwolimu. Bobo oyagala obuyinza olina okumanya nzanya diki kadi kiruddawa. Ntya. Naye bw'ona oyagala okubeera ku front line musirikale bw'akugamba ddeno amawulire gajja kukola breaking news nga bwe tuzikola wano, but it will be too late. For example, now we've broken the news. Yes. Yakubiddwa masasi mu magulu. So you are going to lose your life just like that because of miscalculating. But is that how the country should be? It is be? Not how. I am telling you because I am in this kind of turmoil.
nawe oli mu mbeera ye nange njirimu manyi kyenkugamba nkirinako experience kyenkugamba nze kungu bintu bingi byesoogera for some reasons bingi byesoogera ebinkwatako ebintuuseeko so my brother tubulireko ku ebyo biwanvu tusooke tubireke akaseera kabyo kajja kutuuka so Kyagulanyi omusajja ava eri essasi just one bullet just like this so olutalo lwo front line eyo n'abasirikale ogambye lutalo lwa buyinza alina okumanya kyanoonya kyenkana ki kizitowa ki kyetaaga kyokukifuna. Is it a duel? Yes, I am telling you that this is a struggle for power. Golowooza abukutte emyaka ana akutte kyekimoo kye kyatayagala akyetaaga ate akulaga nkyakirina tuulu zizo n'ezikikuuma akiyina kakati bw'oba oyagala kukimogola bino mbyogera because this is the reality anyway tetulina bwe tugenda bikyusa mazima olina okukyusa tactics zo olina okukyusa ddiro oyogera kinaani engeri gyonyigamu amapesa nawe otuuka n'ogamba en environment weeri bweti naye yinza okutaba favorable gyendi togenda buli kaseera kyewakoze eggulu kyogenda okukola ekamuli kyogenda okukola ebulindo nedda nedda he will die. Not that I wish him to. I am saying this because I don't want him to. But I am saying nti bwoba oli mu kwengeejinga n'abasirikale sooka omanye gwenjogera naye mental state ye eri etya bwolowooza bwalowooza gwe bwoba olowooza human rights mu mutwe gwe olabamu human rights bwoba olowooza democracy akweŋŋanza olaba democracy mu maaso ge ogirabamu bwoba oyogera rule of law mu mutwe gwe gweŋŋanga oyo olabamu rule of law kakati oteekwa okusaba omuntu kyanaakuwa bwoba oyagala ekintu kungu wemba nkusaba lifuti siyinza kugamba lifuti kungu nteekaako mu helikopita yo ntwala eka kuba omanyi togikola ki kati bw'oyimirira mu maaso g'omusirikale SPC n'omutunula mu maaso n'omusaba okuwa democracy omumulabamu n'omutunula mu maaso n'omugamba it is my right ekigambo right amanyi kyekitegeeza omuntu ali law enforcement officer tebamusaba human rights human rights ozisaba bakama be bw'otula mu maaso g'abakama be kubanga bo bali ku strategic deployment position nti ye n'okusoma okutuuka ku rank eyo ebyo byonna abisome yabikola ki amanyi n'okubyimpatinga mu basirikale be amanyi ddirwa okubyimpatingamu amanyi ddirwa okubibajjamu kubanga ono omusirikale ajja gy'oli ajja na kiki kye bamugambye tajja na kiki kyali tajja na objectivity yo tuvula bosanga mbu ababuuza bulola bw'obadde mu gavumenti obadde toyogera bwoti nzikirizibwa badde nzikirizibwa. In fact, unjagala tujje because I've also had that argument. Yeah, these some things to know kuteka mu government batemwogera ne mmala kuvayo. Exactly. That is the point. Nalabe n'abalanga babyogera nnyo ku yali vice president Specioza Wandira Kazima interview yakoze abakubya yogedde kubigena maaso nendaba comment zaba wache wabyogera so katumalirize kino so mwami Kyagulanyi nga tetunagenda ku point eddako mwami Kyagulanyi alina okumanya nti SPC mutunudde mu maaso bwati wegendereze Dr. Kizza Besigye katandikirawo wegendereze Dr. Kizza Besigye that is happening. Well abadde nti balabire ku Dr. Kizza Besigye nga walolabye Dr. Kizza Besigye nga ali mu kuwanyisinganya ne SPC Dr. Besigye mulaba waliwo awanyisiganya n'abasirikale buli musirikale gwawanyisiganya abamanyi ranka kikwali je n'omuntu amanyi ani gwatayomba naye nani gwayomba naye
amanyi nti bwe nkwata tugeze ASP omuntu yenna alina ennyota ku kibegabega eyo ranka mbugumyeko esomeseddwa ku level z'ebintu mwenna bye mubanja human rights democracy kubanga yali ku commanding level. Omusirikale yenna owa wansi tebamutuma kyakola tebamutuma kulowooza kyovala abasirikale bonna tebalina ranka zezimu kyovala abasirikale bonna tebaddayo kubugumizibwako bazaayo aba bokka abasuumuusibwa abali ku ranka eziteekebwamu ebyo ebyetaagisa eziteekebwamu minzaani waliwo batateekebwamu minzaani okitegeera so bwe muba mugamba nti nno mwagala okubeera nga gosaba ekintu akirina sooka omanyi naawe kenyininyini taking the initiative. Otherwise my brother njagala kumubuulira those constant fracas and engagements confrontations ezo azeewalire ddala for his own safety. Leave alone what cameras catch nti kino wakibuuse luli wayomba ne gundi luli wa confrontinga ne bakuleeta ku kamera nga godamu si bwe bigenda okuba. Abaganda bagamba kittaakimanyidde okitegeera kittaakimanyidde sekyo kyogamba mbojja gendanga okonfrontinge kamera zikwate Bobby n'abasirikale yatunudde mu mamba ofa ensi negenda maaso. Nze ndabye ebintu mu nsi muno ng'ofa nina abantu nkugambye bendabiddeko abankakasiza ddala nti okufa gye kuli. Asooka ye Kafeero omugenzi Prince Joe Paul Kafeero, omulala maama wange, omulala Lucky Dube, omulala radio. Be bantu bana abankakasa nti okufa gye kuli bana era okuva kwabwe nakakasa nti you die. ne boogera bingi afudda boogera no one including your family will speak for a month. ojja kufuuka byafaayo. So waliwo mikwano for example Muntebe mubadde muno Muntebe mwembadde wano muli kati waliwo abadde agituulamu buli lwakubiri. He's no more. So nze ndi radical nnyo ndi extremist but waliwo mikwano gyange omukwano gwange omu gwe ntera okuwuliriza bwangamba ekintu ne bwe mba mbadde ngenda nkyuka n'enzirayo nensooka nkirowoozaako emirundi nga 10. Ani amagezi gakuwa togasula muguluka bwangamba nti bulore gyolaga togenda sooka oddeyo nkyuka n'enzirayo for your own safety, for my own safety, because at the end of the day fenna abamu betugamba nti tulwanirira ne betugamba nti bonna tufaayo nnyo babe bulungi nabo oluusi si kye bafiiringa naye nga gwe oyagala abeere bulungi naye nga ye alowooza gwe agamba nti abeere bulungi ate gwe atategeera yalowooza nti weefaako weka. So bwe tuba twesaddaaka naddala ffe abagamba nti tulwanirira abantu nga twesaddaaka we should twesaddaaka nga tulowoozezza twice. ojja kufa basigalewo balibo. So Mr. Bobby Kyagulanyi Ssentamu ne bw'anaagamba afirira bannayuganda sinaabulya actually sinaaba abamuwa akalulu nti basobola omuteerawo omubiri nga ye omuntu. Some of these struggles are personal struggles. You need to say that again. Entalo ezimu ze tulwana ziri personal. Si kulwanirira bannayuganda. Bannayuganda is another part. Munnayuganda ate si ye muntu gwetaaga okufiiririra ennyo. Tubadde mu bintu bya corruption the last quarter of the half of 2024 tujimaze mwezi entalo eza corruption. But you see waliwo abatali concerned. Bannansi temamenya kigenda mu maaso. Tamanyi tayagala na kukimanya. Akakasita noonya ekikumi ky'abaana. Naye gwe nga gwe olw'okuba oyina enembala y'obukulembeze obeera ogamba waakiri abaana baabwe basome kubanga abaana baabwe bajja kwegatta n'abaffe bajja kwesanga eyo
wakiri ogamba section kesome obone bwono omutwale London ajja kujja banywere mu baale etya mu baale mu bajja kutambulira ku luguudo lumu owo yasoma amateeko mulala teyagasoma kakati obo olwana bulwanyi kugaziya coverage eyo nti wabeewo at least bo abakukwatako ne bali abalala bagenda otuuka mu field ngeri leveled. You get the point. So I advise Mr. Kyagulanyi to stop engaging armed men, armed officers. Henceforth bajja mutta tujja kudda wano tugambe birala nga byawedde. Alina okumanya kati takyali ku level ya foot soldier. Alina okumanya kati takyali level ya advanced team. Takyali level y'abo abasooka mu maaso. Waliwo abalina omusookayo. Bwe oli ku level ye kati kungu nange sikyasooka mu maaso. Getinze ndiki waliwo abasookayo era bwe mba nzija waneeno newe n'aba najja nzekka sooka kuweereza muntu najja n'abeera awo nayeetegereza nange ne mmala nenzijja simala gagenda mu kintu bwentyo moreover former presidential candidate but we president oli material we marketinze nga material byoyogera ne bwoba ogenda okwogera tomala gwogera byoyagala byosanze kakati gwe bwoba ogamba tetunatuuka na mu campaign tetunaba na kutuuka mu gundi utandise okweteeka ku front tujja genda otuuka mu campaign nga birala nnyo nga birala. I am not saying get off the fight, I am saying fight carefully responsibly. Oyina omanya ogambye bolwana nabo amapeesa oganyiga otya buli peesa olina w'olinyigira buli peesa lyoyagala okunyiga amapeesa gena linyiga mu gwokusatu sigenyiga kati gena linyiga mu gwomukaaga sigenyiga kati. Times change. Yes. Budde bwe bukuwa ekyokukola. My fight against corruption now has changed. It is not the way I have been fighting previously. Kubanga ne benwana nabo bandaze what they are capable of. So kati fena twepima. You adjust according to the situation. Kati bwana atuuka n'amanyira kati style empya gye nkubiramu nga nayo njivaako. Kubanga kati efundise monotonous buli omu akimanyi bwenje okwogera nja kwogera bwenti bwenje okwambala nja kwambala bwenti kati ontegedde naawe otegedde weakness zange nti abulola nja mukwata musibeyo omwezi kati bw'ononkwata repeatedly ojja kunnemesa struggle kijja kufuuka kya bulijjo kati ojja kuddamu okunkwata nga wayiseewo emyezi 8 ng'olina akadde k'otutengo nga nina ate byenkoze ebirala kati onoddiramu okunkwata nga bikutuuse nga myezi 8 gikoze eki. So Kyagulanyi yakole eruuka mu 2017 kati bifu. You have to change tactics, you have to change strategy. Ebyo bifuna wobyetaagira naye kati bw'onootandika otumanyiza nga akalulu tekannaba nti basobola okukuba essasi otutandise okutulaga nti tubajja okukuba essasi life continues. Ekyogende mu kitundu abantu baleme kujja ekyobayita abantu baleme kujja tujja genda otuuka eri gy'oyagala abantu nga bakukooye tebakyajja. Politics ne economics bitambulira wamu. Politics ne economics n'ebyenfuna principles ezisinga ze zimu ng'eriwa demand scarcity creating demand. Scarcity creating a demand. Tojja kutuvuganga buli kanako oli ku TV buli kanako oli mu bantu okisustaining omwaka gumu n'ekitundu bakwetamwa kati leero bakubidde amasasi ebulindo bakubye gaaki leero bamukubidde ekyamasasi kiki kyabadde asuubira ofuna ebulindo odagenze bulindo anti nkubuuza kati otandise okutumanyiiza kati tudde kati let's assume bakubye essasi. So tactics ateekwa okuzikyusa. Ateekwa okutunula n'abeera creative. Ateekwa okumanya bakola nabo
kubanga sigwe gusoose kati kitegeeza bwegubanga sigwe gusoose sigwe gwokubiri sigwe ogwokusatu kikyo kukikulowoozesa nti ogwokuna n'ogwokutaano tegiriiyo baba bakubye ogusoose ne bakuba ogwokubiri ne bakuba ogwokusatu kiki ekyokulowoozesa nti ogwokuna n'ogwokutaano tegiriiyo era byanjawulo ki now we are counting nti luli eruuka byaliwo we moved on Arua byaliwo we moved on where else bize bibaawo now bulindo where else okay chechi ekimulowooza nti omuliro omulala tegujja kubaawo era kiki ekikulowoozesa nti weetaaga okusigala ng'okozesa tactic eyo Jaka tugende buterevu ku nsonga gye tumaze akaseera kati nga twogerako. I need to hear your interpretation of the law. Omukulu Lumu omubaka wa Mityana South gye yayogeddeko abamawulire naga nti ateekateeka okuleeta ennongoosereza mu tteeka Administration of Parliament Act era nga ayagala okukola ebintu nga 6 oba 5 mu tteeka lino. Leader of opposition alondebwe bavuganya bokka ku oluvuganya ayagala chief whip opposition bamulonde ayagala president rather abadde wokubiri mu kaluko ba president naye agende mu parliament nga ex officio ayagala deputy speaker aberenga ava ku oluvuganya tulaba fuse ne hula balu surrounding ekiteeso kyo kino naddala okuva mu banne ku oluvuganya government. What's your take? One, okulonda leader of opposition, first of all simanyi Honorable Lumu kyayagala ku achievinga. I don't know what he wants to achieve. Can I tell you okulonda ki? Okulonda leader of opposition n'abo abalala bonna b'oyogedde simanyi kyayagala ku achievinga. Can I give you information? Yangambye bwe nabadde ne ku show emu nti ekigendererwa kye they ngabavuganya all of them collectively baagala to have that feel nti abakulembera ku oluvuganya government bamuyinako mandate they are involved in the process later. I think what he might be right, but you see ekyo si kye kimu ku bizibu bya parliament wetwogerera kati bw'oba oyagala kukola ennongoosereza mu administration ya institution gy'okoleramu ennongoosereza z'oyagala okukola zo ze zisanzeewo zibadde ziri implemented. The existing law, has it been implemented to the latter that now tumaze okulaba ebizibu byayo kati twetaaga improvement nga tetunaba kubuukira kipya byebiriwo biri implemented biteekebwa mu nkola nga tunaba kwa improving administration bo amateeka ge boogera bakola amateeka kye gagamba because bw'oba oyagala kuleeta ekipya kikisanzeewo kiteekwa okuba kiri wadde okuvaawo bwe kibanga tekiri wadde then you are doing nothing. Amalira bantu biseera ekyo kimu twawule amateeka democracy gye twogerako yandibadde agamba nze muli kyendowooza nti kyekikulu at the moment. Yes, amending the law, how has it affected the operations of parliament? Ekyobutalonda wadde netteeka ligamba kulonda but liwa advantage bw'oba olwanirira afunye ekyokubiri okujja mu parliament ng'ate oli mu kulwana afunye ekyokubiri wadde tali mu parliament okulonda oyo gw'ayagala oba gwalowooza nti ajja kutuusa endowooza ze ng'ate kyokirwana oli ye gw'oyagaliza okusinga ono. It's a contradiction. That is one. Two, democracy. Tova democracy agamba nti abasinga obungi ne bakuliyetingawo ne gap ye yabaddako nti be balina okukola bino. NUP erina ababaka abasinga all the other opposition combined. True or false? Very true. Tulina ebibiina 6 mu parliament. Ebibiina ebirala 6. Bw'ogatta aba NUP n'ogatta aba UPC. I can give you the figures.
ebine bikutuvuganya government bili mukaaga ekikulembera ye NUP abaka 5-7 ekiddako ye FDC ina ababaka 32 ekiddako ye DP ne UPC bonna balina 9 bebe 18 ekiddako PPP ne Jema balina omwomu kakati ini toto bali 19 exactly kwabe 19 NUP ina 5-7 kakati chenjagalo okulaga nti oli bamuwadde omukisa nti bwaba ne majority era administrations act ya parliament egamba banalondanga what you would emphasize would be mulonde temumutuletera atalichi atali mulonde don't bring someone who's appointed bring someone who's elected. Era act egenda maaso egamba oli asobola okubeebuuzaako may consult other parties which is still provided for in the law. You get it? Kakati bwogamba nti gwe naawe ekibiina kyo ekyayisaamu ababaka 6 nakyo kironde again story yayisaamu ababaka 5 you are being unfair. That is not democracy. Okitegeera. So leader of the opposition provision bajiwa first runners up. Tebajiwa balala balala basobola okwebuuzibwako. Kakati bwe munavaawo nga mutandika n'okugamba nti kakati ne buli mubaka buli kibiina ekinasobola okuleeta omubaka mu parliament nakyo president waakyo naye ajje mu parliament. You get it? Kyo kati kye step eddako kubanga kakati ne sente bwe muzikayanira ne mu sente mugamba zijje kyenkanyi buli kibiina ekyayisaamu omubaka sente zijje kyenkanyi temwagala kukozesa numerical strength but democracy by and large deals with numerical strength. So that is a contradiction. So bali badde baluwana nabo kufuuka leading opposition political lumu bye mubanja byani badde 2 oba 3 idea ye nnungi kakati lwaki omanyi kakati bwoba marketinga ekifaananyi kyoteeka ku kyotunda kye kikulu ekifaananyi nga tonaba na kutuuka ku content ali munda because content is postmortem naguze dda nasasudde obiri munda oba birungi oba tebifaanagana biki biri kungulu nakoze eki kakati ffe etteeka ali wadde lirimu ebirala tulabamu ekintu kitya kimu leader of opposition ate bw'okigubibirira the nitty-gritties n'ebirala byonna ebyeyongeddwako mwandibadde mudiringa na character mwandibadde mudiringa na character ya leader of opposition because evidence is there that waliwo baliida abaze nga balungi newo baliida abaze nga si balungi kakati gwona okwata otya Joel Ssennyonyi omutuuze mu mpuuga bafaanagane kubanga mpuuga yaba consultinganga Joel Ssennyonyi taba consultinze odduse kukyusa tteeka togenda kusolovinga ekizibu kiri mu muntu n'enkola y'abantu kakati ekyo precedence gye basetinga nti banaafunangawo shock nga baddukira kwa meninga tteeka based on kono ku karakita y'ono omuntu kanzije katono. Ensawa zigenda kuwera 2 ezasuula essanja. Fuula Stanbic Bank, banka yo. Stanbic Bank, it can be. Stanbic Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku milioni 10. MTN Voice Bundles zosobola okukozesa okubira buli network ku bbeeyi dondolo. Nyiga *100* 2 oba kozesa My MTN app olondeko daily bundle. Bwe twegatta tufuuka bannatameggwa. MTN Uganda yeekenneenyezebwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Kylian Mbappe! Jude Bellingham, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Antoine Griezmann, Mpakazala Liga, Zizi no Kustata. Celebration. Bastama Kamivoka, enchanga yompire ya tikitaka. Real Madrid ne Barcelona, zonoge na kubazifuna buterevu. Awa mudiro lyo. Real Madrid, a team of dreams.
ebibiina 380 ng'ogiraba live mu HD ku Sports Premium Channel 259 ne Channel 246 okutandika nga 15 omwezi guno gw'omunaana. Sasulira Star Times Classic oba Smart Bouquet ku mitwalo 36 zokka onyumirwa omupiira mu ngeri etabangawo ku bbeeyi esoboka. Star Times Football, unlimited passion. Mama nyabo, ino internet ewenyuka ng'ekizungirizi. Ate kamera yayo lumamyo. Bannange ebyandaka ku buggo. Buno mugano gwennyini. Funa kabodi supakati ku nsimbi ezisaliddwako ng'otandika kusiisa 49 zokka. Usasule mpola mpola sinsi 833 buli lunaku. Weewangulira omugano gwa kabodi supa okuva ku MTN weefunire GB 2 eza data wa MTN buli mwezi okumala emyezi 8. Weegemulire kabodi supa katikati okuva ku dduuka lya MTN wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN. Ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Lagaswaga. Lagaswaga. Buy a bottle of Uganda Waraji. Lagaswaga. 17 V and Lagaswaga. all Gilby's open and sip. Oh yeah, chuka up and win. Share style and win. Lagaswaga. Lagaswaga be the win. Lagaswaga. Lagaswaga owangule. Kati gule chupa Uganda Waraji Bond 7 V&A oba Gilby's. Kebera wansi wa chokolo owereze namba gy'osangayo ku 688 ofune omukisa okuwangula $5,000,000 saako n'ebirabo ebirala ebituusa ddala mu kawumbi kalamba. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Omwenge tegutundibwa eri abatanaweza myaka 18. Nywa n'obwegendereza. Promotion eno ekakasiddwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Moi, Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. naye bali ababadde balonda emirundi egidinganye ne balonda Sebagala ne balonda Sebaana ne bamuteekako Lukwago eno ne bateekayo Katonda Bwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si bya kuyimba. I don't know, he was saying that the Constitution talks of 75. Now what am I planning to do? I will follow the Constitution. We follow the Constitution in Uganda. Okay? We follow the Constitution. Thank you very much. Simanyi lwaki mwogera ku buli bw'enguzi bwokka. Mwandibadde mwogera ku obumenyi bw'amateeka, obutemu n'obuli bw'enguzi. Kubanga ebyo byonna NRM yabisikira. Ate ebyali byange okukolako twabikolerawo kubanga byali birabika ng'okunyagulura abantu ku makubo abasirikale okunyagulura abantu twakikomya era byaggwa. Kati kino ekyenguzi ekizibu kyakyo tokiraba mu lwatu kiri mu nkukutu y'ensonga kitute akabanga. Ate kyetaaga ebyenguzi byetaaga ate abasomye ennyo okusinga bano. Initially, of course, I didn't interfere because I thought the system would work by itself. So I had to put my foot down. I said, no, Kampala must change. And you don't know how much trouble it took. A war with the mayor of Kwago, with I don't know who, even some of the NRM MPs in parliament supporting the wrong things. Now you see what has happened in Kampala, the changes there. Corruption will be defeated now by integrity hunting. Okunonya sibantu abasomye obusomi kwokka nti yasoma naye alina integrity netumunonya netumuleta okay jangu tuule wano URA yali etulemeseza until I had to put in our cadres. Chikumi Musa tutonyeza Osat Radio 4 ensonso the chikumi ka tonyeza Musa Radio 7 edaka yabejikuru omukama kabaligida chika emuyoka yakera kusawa ebiri ezakongeza kona ko lwaliro message yojintera ku 056 02505 pama nyago no sinzide atujja kuberanga tambula fena akawungeza ko lunaku olwaliro 056 already mwachkozedda wazino genda ku social media handles afe videos ne clips za shono kweziri Facebook tuli ku Radio 4 Uganda, X tuli ku @Radio 4 UG,
ku Instagram tuli ku Radio 4 103.3 FM ate ku TikTok tuli ku Radio 4 Uganda. Gendayo tuberenga tukwatagana fenna olunaku olwaliro banjo olwedde mwasindise da message wano. Onagambye Mr. Adam, may you people okay, webale Chiribahika Charles, ex-prisoner in Chikobe district kwa alia Gambia goberera. Adam, is it true fighting past? It's true. Adam Kungu, that is true. Fighting personal wars will not help Ugandans. It is your will. Yasina Driko Nyantonzi, Simanyi, Locho, Tegezeninga webale nyo. Nabala, abasindiko baka, please keep them coming. Le rumpozi, no one waliwo kuwadde information tuwatandikira limwa mpura. Ojja kukiriza tuddeyo ku katini nnyo ku nsonga ya Mwami Kyagulanyi wobuuza nti kakati abadde agenze kola yoki. Ono akugambye nti Mwami Bulola oteeseza bulungi naye Mwami Kyagulanyi ebulindo ekira abadde agenze ku chekingako mu bannamateeka ba NOP amanyiddwa nga George Musisi, naye kibadde kyamu ndi police n'abitongole ebyamagye bisazeewo okubakubamu live bullets. Araga nti n'oli omusirikale ayogerwako abadde wa obuyinja busatu oyisi wa ddala ttono bamita twesije nagamba kusindikira ekifaananyi kye agambye wano nti yabadde adumira at them we shall get yabadde adumira command of twesije. So issue eriemu how I have spoken may not kiyinza okubanga si kye kinnyonnyola embeera naye ekinnyonnyola embeera kiri nti gwe nga gwe when do you run away from trouble? Information. Police in a video nechiwandiiko ngenyonyola for the benefit of our listeners. Naawe okutuwa context ennungi ojja kuza tukisomera abantu. Kiwandiiko kino kireddwako mukono. Okay. Statement on alleged shooting of Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu. Kituma, mwogezi wa police. Today, 3rd September 2024, Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu was invited by George Musisi to a Thanksgiving ceremony in Bulindo, Kira municipality. Honorable Kyagulanyi participated in the celebration, which concluded peacefully. When Honorable Kyagulanyi left the venue, he and his team moved out of their cars and embarked on a procession up to Bulindo town. However, the police advised against it. Despite their guidance, he insisted on proceeding and closing the road, leading to police intervention to prevent the procession. During the ensuing altercation, it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle, causing the injury. Whereas Honorable Kyagulanyi and his team assert he was shot. An investigation will be conducted to clarify the facts. He was taken to Najim Medical Center in Bulindo for first aid. The police will investigate the alleged shooting and any related incidents. Kituma bwati bwagambye omwogezi wa police. Yeah. Sagala kugenda mu bi details nga bwe tugambye bwe liba sasi impact ye sasi tugimanyi. Nonetheless bibaddewo but one event tugiyigiramu ebirala. I still insist Mwami Kyagulanyi takyali common person. Ekyo alina okukimanya n'okukuuma obulamu bwe against any serious injury is his role, not Ugandans. Ugandans can support here and there, but what is primary is him knowing when to do what. But also ne tiimu ye kaakati era singa kivaayo ebule nga si masasi nga injury nga zibadde injury like as it is claimed, ekyo nakyo balina okumanya nti every time you issue out information that is not correct, you lose credibility. Okitege benche ne bana mukwe byaddala aja kanti bwe bati muliyimba lwa kafeero dipo nazigala ayina waagambira nti omwenge ukutuusa nga ne bw'okuba enduulu nti walaala embwa ennuma bagambo yatema bulale
nenga indeed embwa eyinza okuba nga ekola ekulumye but olwokuba bamanyira nti oyo mutamiivu bagamba oyo atamidde oyo atema bulale embwa ne zikugajambula. So nekyo bwe kitandika nkugambye ebintu bitambula events amu bagamba history repeats itself but waliwo abatakkiriza bagamba similar events happen at different times. So joko mu kutambula za misinformation sensational time will come and your sensationalism is not responded to, because you see Bobby 5 years now takyasobola kuba campaign ya 5 years behind. Everything has to change. Me tuyiseeyo buyisi. Okay, tuddayo wali so etteeka lyoyagala okukola oyagala kutargeting wano targeting the leader of opposition, but you see administration ya parliament erimu n'abalala government chief whip bagenda mukuba kakalulu ekyo tebakyogerako ba commissioners balondebwa era muteeka nti opposition ekiikirirwa n'ebifo ebigikola ki ebigibeerako. Speaker already mulonde nti echairperson wa parliamentary commission ababaka bonna bamulonda ne deputy we kati okugamba nti nno oyagala bakuwe nti deputy speaker naye abeerewo abavuganya gw'okisaba agenda kikuwa kisoboka NRM gy'okisaba President Museveni gw'okisaba asobola okukikuwa ng'ate zezimu ku mpikize kubanga ojjukira bulungi deputy speaker aliko kati yali yeesimbyewo kubwa speaker ompulira bulungi ekyamujjisa mu kalulu ako kubanga yasuubizibwa ekifo ekyo no yasuubizibwa ekifo kya government chief whip. Oh yes, right honorable Tayiwa tuddeyo eri emabega. Yes nzijukira ompulira kakati president Museveni agikozesanga one of his tactics gegamu ku mapesa gaga chase ali willing okuwa pony ye ali willing okuwa queen ye ali willing okuwa hosi ye kubanga zezimu ku chase goni zezimu ku mpichi ali willing ozikuwa ebintu ebimu togenda kubikyusa kati togenda kukozesa permanent solutions to solve temporary challenges. Nti administration waliwo ebintu byateekebwa mu mateeka for the purposes of democracy. Baba bagamba nti leader of opposition ajja kuvanga mu kibiina ekyo ekikutte ekyokubiri oba ekiddiridde ekisoose gwe n'ogamba nti kati tebikyakola makulu. Perfect. You get the difference. Oyagaza ki leader of opposition ng'ate yawangudde mu kalulu opposition naye azze muki kati awendabira nti etteeka lya lumu teriri balanced, teriri mu mutima mulungi, teriri well thought of kubanga likulieting ebifo byebimu eri asiikinga bonna bamukubeka akalulu ate era agamba neyawangudde mu kalulu naye akole ki naye ajje. So bombi babeerewo bakole ki bajje bakole ki bonna mu kifo kyekimu. Singa yatandika atugamba the leader of opposition njagala akole ki aveewo eyawangudde ekifo mu gundi ajja taking over kubanga oyo yabeera leader of opposition. Ensonga lwaki bali banominatinga lwakuba oli tagenda kujja n'asindika omubaka ali presenting oli atakola ki bonna bw'obagulira oba okoze kati awo kitegeeza ne president yaba agenda ofuuka speaker. Yali sekaana I think yali sekaana yabagamba nti obudde wemuwaabiridde omusango guno si bulungi. Waliwo abantu abafuna kaadi abagenda okwesimbawo abasuubira okwesimbawo mu kibiina kino zensonga zeyawa. Singa musazaamu ekibiina kino
abantu abo bonna bagenda kubeera affected. Teyagamba nti n'ekibiina Kyagulanyi ne banne, ate teyagamba nti ekibiina Kyakibalama omusango teyagusala, naye olw'okuba ebyo ebigenda okuvaamu bigenda kukosa abalala, omusango n'agugoba. So at this material time, Lumu ought to know what is at stake. What am I trying to achieve? Yes, Joel disrespected you. Yes, he did not consult you. Yes, you are taking a decision, but ekyo kikunyiiza nnyo okutuuka kw'eryessa nti etteeka ne bw'oba olireese ligasa, you are going to be misunderstood. Yes, people are making noise, as he says. It is true. They are making noise, but why are they making noise? It's because they are misunderstanding you. Tebajja nakutegeera kubanga nakugambye branding is key. Gwe ne bw'onooteeka kwalita y'ebintu by'omunda kungulu n'osiigako mu malaga gitimba bintu biriwo nga tebiri attractive. Waliwo olugero Oluganda kati nsibambye ebya mutere okitegeera. Yes. So gwe bw'oba saawa zino ensonga bannayuganda ze baliko ogenda kuleetera abantu okulowooza nti you are all against Ssenyonyi, ng'ate oluusi temuli, nga ne kyemwogera kituufu, nga n'etteeka ly'ogamba actually bw'oba olireeta tuufu. You get it? Circumstances, yes, tojja nga bwe nagambye, tojja kukwata Ssenyonyi omutuuze mu mpuuga, tekisoboka. tojja kukwata Betty Awol Achani omutuuze mu Winnie Kiiza. Era olabanga bombi waliwo eyali acceptable, waliwo eyajja ye n'amalako bumaziki kisanja kye. You get it? So at the end of the day, contradictions are there. How do you resolve them? Bw'oyagala kuleeta high-handedness, you are going to be misinterpreted or misunderstood as it is now. Indeed, partly Lumu byayogera bituufu nti ono leader wa opposition, but you see leader opposition awangudde akalulu namba emu tekitegeeza nti namba 2 yafunye 0. That's what you are trying to say. Nti okukuba akalulu baleme kulowooza nti ono akulembera NUP awokuba alondebwamu NUP kaakati alina kusalirawo opposition. No, opposition is in numbers. The issue of interpretation now is that yes, you are DP, but you are DP, you are minority. In democracy, chovala marginalized groups ziweebwa special status of representation. Minority, kakati togenda kubeera minority for failure to convince wefuule gundi wefuule special interest group. Nti kakati ffe newankubadde ba DP tuli ba special interest group mu kino mulina okutuwuliriza. No, tebikola. Tewefuula marginalized. Lwana now of getting opposition party. Kakati Lumu kyalina okukola alina kulwana afuna ababaka abeere considered mu arrangement ekola ki. Togenda kuimposinga your inability to convince into a law bugenzi. Singa yali asomye etteeka liri kyensuubira nti mu ntandikwa n'etteeka eriteekawo leader of opposition teyalisoma. Yagamba alina okulondebwa naye ng'ate olwedde n'etteeka ligamba alina okukola ki ntuteesa alondebwe, but etteeka ligamba alondebwe. Yandibadde akola ku implementation of what is existing. Then bino wabanga ali mu kuadvocatingira okulonda leader of opposition, then atuuzingeko kimu ku bibiri ayagala ki. Ayagala owokubiri ajje direct mu parliament oba ayagala leader of opposition asigalewo nga bwe kiri kati. The two can't be in one. Ekyokugamba oyagala leader of opposition ate oyagala ne opposition leader eyawangudde mu kalulu kubanga yabanga leader yabakulembedde abo opposition tugeze mu ba presidential elections naye ajje mu parliament. The two can't be in the same realm. Omwe alina okujja, so asalewo kimu nti ekifo kimu akijjawo
tuliplace ekirala oba omuntu omu amujjawo okuliplacinga omulala si kugamba nti byonna ate abiteeka mu amendments zezimu. Then lastly abantu bakkiriza okukulemberwa. Bakkiriza okukulemberwa. Ekyo kimu. Waliwo abaganya okulemberwa. Ekyokubiri bo bwe banaatandika okubagana kati nga opposition, then what makes them opposition? Because bonga bo kati bali mukusika ki, bali mukusika muguwa, tebalina common ground. So balekeraawo okukozesa permanent solutions okusolvinga temporary problems. Luli bali bemulugunya ku FDC ne omulala bwe bajja waawo Kiza bwe yajja Salaba bwe bayomba. Kiza bwe yajja n'akolagana na administration yajjibwawo. Ompulira bulungi because Kiza yajja n'akolagana kinda ne state, n'akolagana kinda ne speaker. Kye kyamujjisaawo. Kakati atono yazze ye n'aguguba. Ate naye ogamba so we need to balance. That is one. Two, Ssenyonyi bw'aba abalemye mumuze mu kisenge mumukube punch. Mu kisenge mulwanireyo munda be punch mufulume museke. Two, temujja kugamba nti mulina bye mukanya nabyo ebiri anti n'ebirala temukanya nabyo. You have to be consistent in whatever you do, whatever you say. Bwe njagala okugamba nti tuddeyo tukole audit ku statements z'ababaka ba parliament naddala abali mu opposition. Tukole audit ku statements zaabwe ze babadde boogera omwaka oguwedde ne ze boogera kati, ze baali boogera mu kisanja kya Kadaaga ne ze boogera kati, engeri gye baali bakolagana mu Kadaaga ne gye bakolagana mu Namungu. Ojja kwekanga nga totally there is a very big difference and inconsistencies therein. So opposition mwaba gitunuulidde nga solution namwe muyina obuzibu. Nkiddemu mmwe abantu ba bulijjo abatunuulidde opposition nga solution y'ebizibu bwammwe mwe kennyini mwe kizibu. Si solution. Bimu part of the problem. Abatuyirawo so bebe byolaba ebyo byonna byolaba biri awo mu parliament be babikola abawagira opposition abalonda bano anti batuka tebaawukana nnyo batuyirawo omubiri muki bayirawo omubiri wawulira mpaka weka wempe anti kyenkugamba bakuyirawo omubiri muki nze Adam Kongo tuddemu nga tuzze akume